mukwano gwange n'obulungi osinzidde njagala okubuuzaako nkugamba webale nnyo beredera okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu mikono gyaffe abali wano munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali mu mitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okuva ne mutugoberera nkugamba muneekola ekintu kimu subscribinga sharinga commentinga genda ku mitimbagano gyonna oyongere okulabika ng'otugoberera ffe twongere okukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata kakati nga bwe tweyama wakati mu ngeri ey'okukolera okufeffetta ku ebyo bye weetaaga eby'omuzinzi wano munda mu ggwanga erya Uganda oba oliawo n'emitala w'amayanja njagala okutegeeza nti ate olunaku olwaleero tugobye bumale oba oliawo okusunsulira ensonga ez'omuzinzi. Waliwo abantu bangi nga weegomba okubeera omulunzi nakinku, omulunzi ow'ettutumu, omulunzi agenda okwanamiriza oba oliawo nga kyekirooto kyo naye ate bassebo ne bannyabo nsobola okuvaawo ne nkutegeeza nti kino kitwala kinene nnyo okuba omu ku abo abasinga okukola ekintu kino. Olunaku olwaleero twagala tukutwaleko butereevu wakati mu faamu, twagala tumanye olunaku lwo oba ggwe ng'omulunzi oba ggwe nga ayayanira kino olutandika otya, ensolo zo zitandika otya wakati mu kuzikama, wakati mu kuzitwala ku ttale, wakati mu kuziriisa mu lunaku wakati oba oliawo ate n'omanya omutango gw'olina okusasula okutuuka ku biruubirirwa byo. Nkugamba tugenda kusunsulira ensonga, tugenda kutuusaako abakugu abategeera ekintu kino abakiruddemu okumala akabanga ate oba oliawo bongere okutuusaako ensonga wakati mu ngeri ey'ekikugu. Nkugamba kola ekintu kimu, subscribinga sharinga commentinga genda ku mitimbagano gyonna ffe tweyongera okulabika nga tukolera okufeffetta. Genda ku www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, TikTok, wonna ku Twitter olabike ng'otugoberera tweyongera okukolera okufeffetta gy'osinzidde. Mikono gyaffe abadde Gospel Promotion bagamba genda ku www.gospelpromotion olabike nga downloadingayo ennyimba zonna eza gospel ate ne osubscribing ne ku mitimbagano gyonna twongere okulabika nga oba oliawo tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Shop nkugamba tukomawo katono nnyo tereza akatebe oba oliawo twongere okusunsulira ensonga ez'obulunzi gy'osinzidde. Omulabi waffe atulaba yonna gy'osinzidde wano tuba tuli mu kukama nga bw'olaba engeri oba oliawo omukulu engeri gy'akamamu ensolo. Saba tusanyuse nnyo okulaba, tusaba tubulyako ku mannya go. Amanya yenze Musime Godfrey. Yes sebo. Omulabi waffe yandyagadde okumanya lwaki ente ogisibye ng'ekama. Lwaki ngisibye nga nkama? Tuba tuziiza akati wanene oba togisibye eyinza okukuba tteke. Eyinza okukuba tteke. Tewaliwo ng'onvu nga yo eyinza okukamibwa nga togisibye? Era weeziri naye ku 10 osangako 10. Ku 10 osangako 10 gy'osobola okukama nga togisibye. Ng'okama ku speedi kiki? Speed? Anti yenkola yange nabimanyiira. Yenkolayo wabimanyiira. Tumusiime nga ogenda mu maaso nga wetunyumyamu tulabye ente ziri endala
obadde ozikamira bweru ate otuuse kweno ogikamira munda kakodyo ki akali awo ente nkyamu nnyo kuba teke n'okutomera ate etomera kati kyetuva tuyingiza muneeno ne mugikamira munda kati waliwo ogifulumya eyinza okutambula ate nga tugikama awo negatuma n'olwekyo mubeera nga mugisibidde muno munda mba musobola bulungi okugikama omwakwatanya namulala nayimirira ku mulyango n'olwekyo gwe omulunzi ali eyo oyinza obba nga mu nte ezo z'oyina oyinamu ez'effujjo nga weebuuza kiki ky'oyinza okugikolera omulunzi oba n'amagezi mangi g'osobola okusala mu buli mbeera okusobola ente eyo okugiggyamu kiki ky'oyagala gwe n'ensolo zo mwetaaga okuwuliziganya bwe mutawuliziganya wajja kubaawo okwemulugunya oba oliawo n'obutakwatagana bulungi tegeera ente ezo tegeera ensolo yo naye kutegeere olwojja giggyamu ekintu oba oliawo kyosinga okwagala nga bw'olaba ente eno enkambwe oba oliawo ate bwe bagikamidde wakati mu kiyumba okusobola okwewala okubamma amata tukyaba mbagga kugamba totemya tokyusa kaliko kukulisa mukumbulako mukwano gwange yonna gy'osinzidde tukyakolera okufefetta ku nsonga ez'omuzinzi yenze Ssemaganda Moses Hope yenze akutuusaako ensonga yonna gy'osinzidde emikono gyaffe abali munda mu ggwanga erya Uganda Mabere emitala w'amayanja nkugamba nti mwongere okutwettanira oba oliawo n'okukugoberera tutuuse oba oliawo ku nte endala abakulu bagenda kutunnyonnyola engeri oba oliawo ebintu gye bitambulamu ate tulabe eri gye tuvudde tusembye okubanga tukama n'olwekyo twagala tugenda kubanga tutegeera lwaki faamu zino oba ente zino bazaawulamu twalabye ziri engeri process gyetandikamu obudde nga bukedde gwe wenna yeetaaga okubeera omulunzi ki ky'olina okukola oba oliawo okusobola okufuna mu nte ezo n'olwekyo ndi ne muganda wange omukulu tumusiime nga wenna kutegeezezza nti leero gwe twakoze naye n'abalala bajja kutwegattako mu biseera ebijja mu maaso awo naye mu kaseera kano kati oba oliawo tuli mu kifo kino mukulu tumusiime ssebo nga ogenda mu maaso n'emirimu nga bwe tunyumyamu tutuuse wano ente enkulu yesebo wantendedde nti zino kibeera kijjo bikyennyini zino zezisinga ziri anti zino zezizaala ziri zino zezizaala ziri eri zetuvudde eri kyanjawulo ki ekiri mu zino ne ziri kyoyinza okugamba omulabi oba omuntu yeetaaga okubeera omulunzi zino eno anti ziri eri zo tetunazikama bulungi nga zino eno enkulu tukama tulekamu nga tulekera n'obuyana n'olwekyo yenjawulo eriwo nti zo mwakazitandika ate songa ziri mu zino mwazikamadda naye ate ziri mwakazitandika omulabi waffe yandyagadde okumanya ki ekiviirako zino ate okuba n'amata amangi zino eno zino zirya nezikutta zirya nezikutta kyekiviirako okubeera n'amata amangi ate nsinziira nnyo zino eno zeziba zaagala okulabirirwa nnyo n'olwekyo amaanyi agasinga gabeera ku zino kati lwaki mwasalawo ne mugamba nti kamwawulemu ne muzaawulamu ziri ne mugaba zibeera eri ne zino zibeera eno zonna zazibeera wamu naye twagenda okulaba nga omuddo gukendedde kyetwali tufuna nga tetukyakifuna kati netusalawo netuzipangisiza netugulawo awantu wagi okusobola okuziteeka eno eno eri liita waliwo gye twalabye twajjeemu nga liita 6 kati eno tuyinza ssubiranga mmeka eno evaamu liita 10 ente emu n'olwekyo gwe omulunzi abadde ajeregajerega ebyobulunzi osobola okuvaayo n'otegeera obulungi oba obuli mu kulunda ate n'olabika nga ofunamukko ekisinga okuba ekyomuwendo ente yiino emu yokka tulina ente empitirivu wano naye ente emu sofa nkitegeddeko nga esobolera ddala okuvaamu liita 12 nyina producer wange wano agezezzaako okukama nange omukulu wanampaayo akakisa nja kwetaba mu kukama ndaba oba oliawo
nsobola okikola mu maaso awo mu ngeri efaanako bwetyo yonna gy'osinzidde okubanga otugoberera. Awo wennyini mukulu tumusiime kookozaako kennyini ndabye nga ojjamu amata buli w'oyiwamu nakwegendereza okuva eri era obwedda nkugoberera buli w'oyiwamu olekamukko twagala otubuulire kiki ekiri emabega w'okuyiwamukko mu jjaga n'olekamukko anti ife wookamente kati wookama n'oyiwamu bw'oti tomalirangamu awo oba omalidde mente ate okugitandika ate fe nze nange nakula nkiraba ku taata ng'akama wakama ng'alekamu kati ffenna twakimanyira bwe mutyo era okikola ne bakutuma mu bugenda oyiwemu n'ogamalamu bayinza n'okukuba kibooko awo bagamba okulwaki omalidde mente n'olwekyo olina okuyiwamu n'olekeramu ente kakati nno mmwe abadde batamanyi oba oli awo buwangwa bwe butambula kati osobola okukitegeera n'olwekyo mmwe abalunzi mikwano gyaffe abali mu Buganda mikwano gyaffe abali eri ebuvanjuba osobola okuvaayo n'otegeera obulungi obuli mu kutambulira ku nnono oba oli awo ezasangibwawo kakati ente oba ogikama oyiwamu n'olwekyo naye ogirekeramukko tetumanyi sayansi ali awo n'omukulu naye tasobola munnyonnyola but of course ako nako tweyongedde okulabika nga tukaobservinga ne tukategeera yonna gy'osinzidde. Omulungi ampuliriza nange nfunye akakisa akakamamukko ku nte nga bw'olaba bwe ŋŋenda mu maaso okukikola mu ngeri efaanako bw'eti. Ebintu tebinnaba kuba byangu naye nsobola okukakasa nti ensonga ngikwasizza maanyi era bwe twogerera kaakati ebintu bigenda mu maaso. Kampala Media TV tukuleetera ebintu ebipya n'obiyiga oba oli awo n'osobola okubanga obitegeera bulungi yonna gy'osinzidde. Wakati mu kikwekweto kye tulimu okukolera okwefetta okw'omuzinzi era okw'omugundu. Kakati wano njagala okutegeeza twakusuubiza we twatandikidde ddala okuva obudde Mungu we yabugyeko eddiba nga tukulaga obulunzi we butandikira okuyita mu lunaku paka ebintu gye byeyongera. Njagala okutegeeza ate gwe wenna yeegomba okuba omulunzi akaseera waliwo we katuuka nga kasana keememula ng'ente zeetaaga okunywa ku mazzi. Ku faamu yaffe we tuli olunaku olwaleero osobera ddala bulungi okulaba ekidiba oba ddaamu gye baasima ente we zirweterwa ne zijja ne zinywa amazzi ne zisobolera ddala oba oli awo ate okweyongera okukula mu ngeri esingira ddala okuba ennungi. Mpozi okusiigirako ku kifaananyi gwe omulabi waffe omulungi kino ekitundu kye tulimu osobola okiyita ekitundu eky'olukoola oba ekitundu ekitaliimu nnyo nzizi. N'olwekyo abakulu nga bwe twakulaga mu pulogulaamu yaffe yayita baleeta greda oba zino zibayita ziweetiiye ne zisenda ne zisimulayo amazzi mu ttaka ge tugenda mu maaso okubanga tukozesa mu kaseera kano. Kakati of course omuntu yenna omulunzi olina okuba strategic ate olina okubeera planful nti newankubadde oli mu lukoola wakati newankubadde oli mu kifo ekikalu oteekwa okuyiiya butya ensolo zo we zigenda okubeera nga
zifuna ekyokunywa awatali kyekwaso kyonna. Abantu abamu mugamba nandiyagadde okulunda, nandiyagadde okubeera omulunzi omulungi, naye siina mazzi. N'olwekyo oteekwa okulowooza n'obaako kyokola mu ngeri esoboka yonna, n'osima amazzi oba ensolo zo n'ozifunira amazzi, kubanga w'otaazifunire mazzi kisobola okuziviirako obulabe obw'amaanyi oba obutakula bulungi. Nkwebaliza ddala mikwano gyaffe abali munda mu ggwanga erya Uganda, abali mu mawanga ag'enjawulo, abali emitala w'amayanja, tubagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okuvaayo ne mugoberera pulogulaamu yaffe. Olunaku twabukeezezza ku makya ne tukulaga okuva omulunzi watandikira okutambuza obulamu ng'obudde bukedde oba nga kasana enjuba efubutukayo, n'olwekyo ate ensonga tusobodde oba oliawo okuziwunzika mu ngeri efaananako bweti. Kakati omukisa guli gy'oli gwe wenna omulabi waffe, okusitukiramu ne weetaba mu bintu eby'obulunzi, okusitukiramu n'ova mu kwenyooma n'okkiriza nti naawe osobola. Oba abantu bano abawangalira mu bifo eby'olukoola, ebifo eby'olukale, ebifo ebitaliimu nnyo bintu by'amaanyi, basobola okukikola ne bamalako ate ne bafuuka abalunzi ebettutumu, naawe kitegeeza osobolera ddala oba oliawo okufuula obulamu bwo okubeera eky'omuwendo nga wettanira obulunzi yonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera. Kugamba sigala nga otugoberera, ffe tweyongera okulabika nga oba oliawo tukolera enteekateeka zonna ez'omuzinzi gy'osinzidde mwana mama, mwana wa taata. Mbadde Ssemaganda Moses Hope omwanjuzi era omutesitesi wa pulogulaamu ey'olunaku olwaleero, ne mbeera ne mukwano gwange producer omukulu owa Dema Gospel Promotion oba Augustine Mayombwe, ne tubeera n'omukulu Brian Mukisa akoze ku by'entambula okukakasa nga oba oliawo tutambulira ddala ebitundu byonna. Omukulu Kenti ate ye abaddewo nnyo okwetegereza ensonga zonna nga twogera ebintu ebikwatagana, tukola buli kintu kyonna ekikwatagana oba oliawo byonna okulabika nga tubitambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Tukwebaza tugamba sigala nga ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi, ffe tweyongere okuweereza yonna gy'osinzidde mukwano gwange. Sigala nga otugoberera, ffe tweyongere okuwa bye weetaaga wano yonna gy'osinzidde.